Sitimba ya ngambi ate. Kato Lubwama. The moments. We shall always miss him. I've shared quite a lot with Kato since our school days when I was at Kampala High and himself was at Old Kampala. But we would meet quite often. And from that time, one would tell that he was talented. He was a person who was destined for the best in the future. Because all you would see every time we would meet him, an accomplished artist, a comedian. Even the mere sight of Kato, you look at him, you would not fail to beam with amusement, because that's what he really exuded. He exuded that character, that talent, that indeed he was naturally endowed. And I must credit him that he discovered his mission in life, capitalized on it, and developed it to a level which is really admirable. And by the time he joined politics, his profile was very, very big in that particular industry. And even in politics, where I had a brief stint, he made his mark. We were together in the fight for internal democracy within DP, restoration of rule of law, and also fighting for truth and justice within the party, and our umbrella, platform for truth and justice. It was very, very instrumental in its establishment, in its formation, and in all the operations we conducted at that time to steer the party to the right direction. He was very, very instrumental. He played a very, very, very key role, and we commend him for that. And also for the politics of justice. You know, Kato would always talk about the injustice the political actors in Uganda have suffered, the historical injustice, how we have been marginalized, how Baganda politicians have been marginalized in the broader scheme of things in the country, in the wider spectrum, political spectrum, that we have been extremely marginalized. And he has struggled to elevate the political elite in Uganda to that level. Of course, there were contradictions here and there, but he did his best. And he was a free thinker, very outspoken, you know, the kind you would call a maverick politician who would bluntly tell you what his mind feels. I mean, what he has in his heart. He would always tell you openly without using euphemisms. He would just tell you outrightly that this is right, this is wrong, and this is what I feel about you. You embrace it, you reject it, but that is it for him to have told you. And that is Kato for you. In the field of art and music, he was really a prolific artist, and an all-rounder of all sorts, because he was extremely talented, and his career was multifaceted. He's one person you would see in writing songs, and also he acted as a playwright. He acted as a composer of songs, and at times, and quite often, he would also come out as a prolific actor and a singer, for that matter. So you would hardly find an artist who embodies all those elements. You would hardly find one. So Kato exuded that kind of talent in him as an all-rounder who excelled in all those spheres, in all those aspects in the arts industry, as a playwright, as an actor, and as also a musician, a singer. So we do fit in all situations. So that is Kato Lubwama for you. We shall greatly miss him. May his soul rest in eternity.
amawulire gabadde gakikangabwa ga nnaku kubanga okufa kwe kwabadde ng'okwekibwatukira. Yes, tubanye nti ebbanga eryo yaliko omulwadde era azze agenda mu malwaliro ag'enjawulo naye nga bwadde engulu bwawona. Kati ku mulundi guno tetwawulidde nako nti buno Kato ali bubi afa bamututte wano wa kwe kuzuukuka ku makya kwe kufuna amawulire nti Kato Mukama yamujjuludde. Tusaba Mukama amuwe ekyumula eky'emirembe amusonyiwe byonna ebyamusobako. Abantu babagumye kusaasira maama n'abafamire yonna. Kato mpangadde naye ebbanga ttone nasooka omulaba nga ndi muvubuka muto nga tusoma wano mu kibuga Kampala, yaliko ndi Kampala nga nze ndi Kampala High ng'abeerawo ku Martin Road era nga Katemba amulabikanga Kato okuva mu buto nga nebwolaba feesi ye olumutuuka feesi nebiiminga n'asimayiringa nga naawe tolema kuseka ng'olabira ddala Kato owa Katemba. Era ffe twasotolokanga ne Kampala High okugenda ku Riverside Theatre awo yali nga kyetwayitanga Sakala ekiseka market awo nga we bali bazanyiranga emizannyo ba Kato Lubwama Mugavendugwa Wadde Mukibi n'abalala ttiimu bwe baabeeranga nga twagala nnyo Kato ebigambo bye n'ebya drama we n'okusesa kwe kwe yakolanga. Kato amalako stress mu mbeera ze zonna. Toyinza kubeera ne Kato n'obeera ne stress. Obulamu bwe Mukama Katonda yabukola kumalako stress. Era n'omulaba bulabi ng'akusanyusa omulabako n'akumalako stress. Ebigambo bye ayogera kimu bibiri ekiddako kya nseko ng'ajja kumalako n'obusungu oluusi bw'oba olina bwonna n'abukumalako. Ng'oyinza okulaba n'obeera naye n'alaba nga feesi enyibadde alyoka kubawuko ekigambo naawe abadde emitaafu eziyize mu kyenyi ate n'okyuka n'odda mu nseko yoyo abadde Kato. Ekyokubiri abadde namwatulira nze ebbanga lyonna lye mulabye Kato ng'ekimuli ku mutima ekimuli mu bwongo kyakugamba kyatakugambye ng'omanya tekiriiyo. Kato tageya Kato akubuulira maaso ku maaso oba akwagala oba akukkiririzaamu oba akuwagira byokola oba tabiwagira. Bw'omwagale omukkirize ogaane nga naye Kato yoyo Mukama bwe yamukola. Era bwannamwatulira abantu bangi nnyo ababuulidde bye byabalowoozaako oba mukyamu oba mutuufu n'akubuulira ekyo. Naye ate birala nti mu kisawo kya Katemba akoze kinene nnyo agulumiza abaana bangi abavuddemu abasajja abakulu n'abakazi abakulu ab'ettutumu akaseera kano nga bayise mu mikono gya Kato Lubwama. Tukibwebazaamu ekyo. Ate n'ekirala nti industry agitegeera adde agitegeera nga batandika gisensula n'agyanalyzinga n'agikolako judgment eyiye ng'okkiriza nti omuntu byayogera tagwamu bigwe nti abitegeera asobola okugamba ono alina ekitone ono takirina ono awatanya ono tawatanya apalapalanya ono ki kuba ye Katonda ekyo kitone Katonda ekitone ekyo yali yakimuwa. So bw'oyogera ku bantu abali talented Kato Lubwama akozesezza ekitone kye nga Katonda bwe yakimuwa okuyamba eggwanga naye yennyini okweyamba ate n'okubanga asobodde okukiganyulwamu. Kato Lubwama aganyuddwa mu kitone kye ekyo kyo njagala okukibabuulira. Ekitone kye Katonda kye yamuwa eky'obwakatemba akiganyuddwamu akikozesezza mu butuufu. Mu byobufuzi twaweerezaako nnyo naye mu DP nga ddala ng'akyali ne mu Katemba weera ng'akyakola ne ku rediyo nga tuli ku lukiiko wano ng'ali ku lukiiko wano lwa Kampala Central lwa DP nga ye wamawulire nga nze ndi nga legal advisor. Then oluvannyuma najja mu DP n'atandika ne tulwana bamutwala Entyajo we twali ku byakayiira mu 2007 awo January embirigo gye twali naye ekanziza egende masuuliite eyo n'ebirala bingi naye amaanyi amangi yagajjayo ku biseera bya TJ Platform for Truth and Justice nga tukola okulafuba n'okulaba nti tutereeza ekibiina kya DP ne tulwanagana ne gurupu y'abamawo n'avaayo nnyo nga musaale mu kumobilizinga abantu okulaba nti ekibiina kibaamu enkyukakyuka kiddeyo ku mulamu gw'abajjajja abaffe mu kibiina ekyo abaakitandika. So Kato yali musaale nnyo n'emirimu tugwebaza bye yakola ate era mu ngeri y'emu n'akola bingi nnyo ku sayidi ey'okulaba nti wabeerawo obwenkanya. Kato yagenda nabbikira ekintu ky'okwagala Obuganda. Abadde ayagala kabaka we, abadde ayagala ebikolwa ebiteekateeka za Buganda zonna ne ku mutendera ogw'ebyobufuzi
njogera bbiri Kato tubadde nga twogera ng'ayogera ku mugabo gwaffe abaana ba Buganda gwe tulina mu Uganda ey'awamu era ogwo abadde agusimbako nnyo essira mu biseera bya tijje awo mu biseera wonna bwe batukyomeranga nti abo abaana basuubi abo abavubuka basuubi baagala kuzzaawo enkola ya kewaayi abo abatijje balwana ntalo z'amawanga Kato yali musaale ng'agamba ye teyejjusa tojja mukwasa nsonyi okubeera Omuganda era n'agamba tujja kulemerako tugumanye ng'omugabo gwaffe mu Buganda yamu so atulekedde okusomozebwa kw'amaanyi kulayini eyo nti mu mbeera nga omugabo gwaffe mu Buganda omugafu gwaffe abaana ba Buganda naddala mu byobufuzi ne by'entambuza y'ensi yonna ne by'obugagga by'ensi batutadde nnyo ku mabbali eggwanga ne libeera ery'aboolubato ne tuba nga tulinga emmomboze ne tuba nga tulinga abaddu so ensonga eyo tulina okugiremerako okugikwatako nnyo n'amaanyi nga tukwataganidde wamu ng'abaana abanyigirizibwa mu nju zaffe ez'enjawulo ez'ebyobufuzi of course tulina ebyobufuzi ebyenjawulo ebyina ebyenjawulo fe aba DP aba NUP fe aba FDC waliyo aba DP waliyo aba NUP waliyo abaki so buli omu bibiina byenjawulo bye balimu tusobole okukwataganira wamu okulaba nga tutebenkeza eggwanga lyaffe. Kato abadde tasangika abayimbi bangi be tulina nga bw'atuuka ku stage mulungi naye mugambe nti wandiika omuzannyo nga tajja kusobola bw'atuuka mu kuyimba ng'ate bino by'okuzannya emizannyo tajja bisobola mu kisaawe ky'akatemba Kato gw'ogamba is an all rounder abadde muwandiisi wa mizannyo muzannyi waagyo nakinku ku stage ate era muyimbi ate nga n'ennyimba azeewandiikira so omuntu afaanana bw'ati olwawo musanga all rounder ekisaawe ky'ebyakatemba ne art music industry generally n'ebyemizannyo efiiriddwa kinene omuntu ayinza okulwawo okuzzibwawo ng'omusangamu ebintu ebyo byonna ng'asobola okubikola so Kato abadde n'enkizo eyo abadde n'ekitone ekyo ekyenjawulo ekitasangikasangika mu balala Kato obulamu bwe bubadde bwakatemba Kato obulamu bwe bwonna bubadde bwakazanyirizi njagala abantu bategeera ekintu kye bayita komedia era bagenda ne bavuma gundi bagamba nti mulabe oyo munnakatemba oyo mulabe comedian is a profession eyo profession okubeera comedian gwe mulimu gwe kyekitone ki ate era ne mu birala byonna ayambyeko okulaba nti ekitone kyakikozesa mu mbeera endala zonna kawebwe byabufuzi omukugu omu yagamba if you are to fight evil dramatize it tibonobono olwanyisa ekibi osobola okiteekamu embeera ey'akatemba abantu ne bakitegeera bulungi ne basobola okuba nga bakirwanyisa so Kato abadde ekyakikola yadde byobufuzi ng'abidramatizinga naye ng'ayisaawo message gwe gy'oyinza okwagala oba omulala gy'atayagala naye ye ng'agikkiririzaamu n'agiyisaawo yadde oluusi bingi bembadde sikkaanya naye naye nga ye abadde ayisa message ye mu katemba n'etuuka gy'erina okugenda so muwe credit ku ekyo